yatukozeko obuzibu tetunalaba kintu kyonna kigenda mu maaso. Ennyumba bongera kumenya naye tetulaba kigenda mu maaso tebatunyonyola. Ennyumba zonna bongera bamenya naye tetufunayo solusoni yonna kutuga nti tumenya bwe tuti kino kyekiddako abakulu batwebalamye abakesisi tebaliiwo bonna bakoze kasasiro yatukubye kino kyalo kirala bakiyita Lusanja abatumenye babali abatulumbaganye bakiteetikka ne bagira ebintu byabwe ne babiyiwa twabagamba dda ebisasiro babijjewo ne bagaana kiteetikka yeri gye baagula babiyiye bikubye ewaffe ate tebatufaako tetulina we tusula nze zange zonna zizo bazimenye zawedde tetulina we twebaka tubonaabona bonyi wadde okutuleetera emmere teri wadde okuva ku makya kuva gyonna basirise tuli wano tetulina gye twali Eyo fazi gye twajje Mulambo. Omulambo ejjaffe teginnalabika. Anti kati awo twajjeyo Mirambo ebiri. Ejjaffe teginnalabika. Anti kati mwagala kulaba. Oyinayo abantu bamekeera? Babaddeyo abantu 4. Omwana bebi kali mu saizi myaka 7 kakeddeko ne kagenda okuzanya. Yabadde akedde genda abaana abalenzi ababiri babadde bakoze ebibuuzo Friday kati nga balinayo kuza eddala enkya wiiki ejja babadde alinayo naye babadde beebasa kati baganda baabwe ne taata bo basima naye ababiriko bafudde 5 ne 6 abaana baabwe balwali ne bakazi baabwe tetunafuna solusoni yonna wadde okuyambibwa batuvuruga buvuluzi n'eryasi bwe yaze wano tetuna kye twafunye solusoni tebalina kye bagambye nti azeeyo mu ofisi nti atusindikidde ku mmere ku mifaliso ku bulangiti tugenda kwebika kyenkuba yiina ejja kati enkuba ejja bagenda kwebika tugenda sulawa tebalina tuletera tenti bawoza go home tugenda kubeerawa wano balabawo ennyumba zaffe ziizo go home abatumenye baweereze zitenti bwe tugira tubeera batuleetera emmere ebyokulya abantu baffe babeere seefu nze Ssenga oba John bona agenda ayogera ndi wa mu Lusanja okitegedde wano buddusi naye bali awo batukumako 10 basirikidde mu ofisi zaffe tuddewa ng'ate kesisi yatulumbye wali kesisi yatulumbye kawali bekitoti babali waliwa Kiteezi eno Lusanja ebintu byabwe ne biwantukayo ne bijja bitugwira kati ffe tukole ki ate nga tebatuwadde buyambi kutuyamba kitegedde nze nyina omukazi nyina abaana bonna bammanyi kitegedde ndi mutuuze ennyumba zange ezo zakubiddwa zonna emirambo egimu gikyalemeddeyo jiija batudagana tukaba ate embeera y'okubagobaganya anti okutugobaganya kuno kwe kutuga lwaki batugobaganye batufuniddewo owokulaga tulina kubeera wano ehoomu yaffe kati afanda ngambye mugo hoomu yange yiri wali oluzungu saabusoma angamba muyugo hoomu eri hoomu eyange tagiraba weeriwe bajje bamenye kati yampe hoomu gyangambye antwale mu makage gyabangabira yaveewo nze mbeerewo ntekewo famire yange alebe nga nakomawo wano my home is there down there saagala kutusumbwa batukwate bulungi batuyambe batubudde kubanga bamanye bantu bameka bamenyesawo batufeko batuteeka kubanga tetuli bangi
abakoseddwa enjega eyo batuli 10 batubale batufune batufunira kyentegeeza okitegedde abakubiddwa ennyumba zaabwe abamenyeddwa ebintu byange abapangisa bange bonna bamenyeddwa babonaabona bali awo ennyumba zazibadde z'abapangisa bali mu kubonaabona bonna balina abakazi balina abaana bayambe okitegedde babale abantu babadde bameka babafunire ebyokwebika baleete emmere nga bwe bakola ebiddako nze Ssengo oba John Born Again ayagala okwesimba ku bakansala ku kyalo kino. What has been put in place in terms of the operation is we are looking at now assessment of the damage that has been done, the number of families that are affected. What we have as preliminary is about 2,000 so far people affected, and we are however planning for about 1,000. That is for the tent that has been set up by Uganda Red Cross, working closely with the Office of the Prime Minister. And like my colleague has said, the Office of the Prime Minister has delivered food to assist with feeding the persons who are affected. And but the most important thing that is being done right now is assessing the magnitude of damage, how many people are missing, how many families are affected, how many in terms of households. We are trying to see registering. By the registration is going on by the area local leaders of Lusanja village. There are 2 villages that were most affected in this, and there is Lusanja village, which is on this side, and then the other side there is Kitetika village, and we want to know first of all how many people are missing and how many people are dead. The preliminary we have right now, about an hour ago, is that we have lost about 18. That is from the bodies that have been retrieved from under the garbage. And about 14 were rescued alive. That was yesterday. There was a meeting that was chaired this morning by General Katumbo Wamala, the minister in charge of the Minister for Works on behalf of government. And he has announced that we are now transitioning into recovery. What was being done most of yesterday was to try and rescue people who are alive. But after now about how many hours? 20 hours or so since the incident, you begin to lose hope of finding people who are alive under the rubble. Compensating the families, that cannot be done, that cannot be announced immediately, because you have to first assess how many families have been affected, what type of damage has been done to the houses of the affected. There are some houses that were destroyed completely razed to the ground. You can't even recover anything. There are those which are partially destroyed. So that assessment is going to inform a lot of the actions by government, including on whether and how the compensation will be decided. But that is for government at a higher level to take a decision on. Responses zemu olunaku lwa leero okuva ku macha teams zikola weewaawo nga bongera okuyiikula ettaka okusobola okulaba nga weewaawo bawaliyo abantu abakyali wansi ng'emirambo gyabwe giggyibwayo ate gisobole okuziikibwa oba okukwasibwa ab'enganda zaabwe, naye era nga kaweefube akyagenda mu maaso. Twataddewo tents wano okusobola okulaba nga abantu abatalina waakusula beebaka, ate era tukolagana wamu ne structures eza gavumenti n'abakulembeze mu kitundu kino okwogerezeganya n'abantu abamu abakyali wansi eyo nga ebitundu byabwe birina ennyanfa, kiraga nti essaawa yonna ekizibu kisobola okuddamu, so bajja kuvaayo basobole okudda mu tents wano. Gavumenti egenda kubayambako okulaba nga basengukira mu bitundu bino bye tutaddewo paka nga babafunidde long term solution. Ekirala kye tuli okukola kuteekawo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ng'emmere, nga ebyokwebika, obutimba bw'ensiri, amazzi amayonjo, zikaabuyonjo. Wano mu kifo gavumenti kye tuwadde okulaba nga abantu bagira bawummulirawo. Kino Kiteezi Church of Uganda Primary School kiri gazetted okulaba nga kyaccommodating abantu bano.
Fenga Red Cross sofa tulina tents 5 nga buli tent esobola okwaccommodating abantu 200 be bantu 1,000 okusobola okulaba nga tubabudamya mu bbanga eggere gavumenti lyeneeba etaddewo. Simanyi oba waliyo ekirala.